kyekisaawe ky'abannaffe bana Mawokota era nga kwe bakyaliza emipiira gyabwe butereevu nnyo. Tuga nti lunaku lwa leero abasajja omupiira bagwagalirako n'obwana bwagwo. Omupiira ogwo butereevu nnyo gubenga kutuukako okuva ku kisaawe ate amakula ameerere. Ebikuulira Mutebi waggulu eri bw'ayingira wano agyeko asooka nakuba omupiira mu katimba. Akyuse bulungi nnyo. My. Akubye akyuse bulungi nnyo. Kipa obwana John Andrew tayinza kubanga agulabye. Oyinza n'ogyegomba ogitwale ku kalinaayo yamusayagala kuba mulamba agukubye bweru. Baleese lya mu bbanga once again Masiyu ne baleeta omupiira wano agutomeddeyo Captain Rashid owa Kabula ne baguzaayo bulungi nnyo waggulu wali agufunye wano ayagala okukuba abayingi ne bagugjawo. Omulenzi Wesley ayitawo waneno kalayini Wesley n'akuba layini bo yaguyimiriddemu wano agusaze golokipa n'agumira. Tudde mu kamera wano olugendo tuyinza okuga nti wali wayitawo dda yensonga lwaki bigenze bwe biti oba abasajja bakusinziza amaanyi? Abasajja omupiira gubadde 5-5. Kituufu tetusobodde kweyisa bulungi nga ttiimu eyagala obubonero kwabwe. Ttiimu gye tusambye ebadde aggressive ate eraze nti ebadde esinga okwagala olunaku olwaleero era esobodde okufuna goal nesobola okufuna obuwanguzi. Tugenda kuddayo tutereeze kirungi era tubadde tuplaningira quarter finals tusobole okulaba nti tuimprovinga yenna gwe tunaaba tusamba ku quarter tusobole okulaba nti tugenda ku level eddako.